Politics oba ebyokufuza oba ebyokulembeze si byakuja kwesimbawo nti balonze ono nedda. Politics is everyday life. Politics yengeri abantu gye bakulemberwamu mu context yaffe. Ebyobugaga by'ensi bino bigabanyizibwa mu bitya, muyambibwa mutya ensi yammwe, mubeerawo mutya, abantu bagenda kusoma batya, bagenda kujjanjabwa batya, bagenda kuwangala bbanga ki mu nsi. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu akamudde ku ddoboozi bw'abadde ekiboga olunaku olwaleero mu kujjukira ate omwoyo gw'omugenzi Rita Nabukenya agenda maaso n'okubeera nga attibwa. Agambye si baakutya yadde nga bagenda maaso n'okubeera nga bongera okubeera nga batiisatiisa abaana n'okugenda maaso n'okubeera nga babasiba. Mbikuleetedde Ssaabasajja Kabaka ate agambye gavumenti bagende maaso n'okubeera nga bakola ku kunoonyereza baleete ne alipoota y'abantu abaafa 2020 mu mwaka gwa 2020 mwezi gwa Novemba. Atera waiswa mu fumbiro akombye kwerima byonna mbikuleetedde n'enkujukiza Sekashula Fudembe gwe tutambula naye mukubireko ku ssimu eryawo ku screen esembe ya 11 atajja agenda maaso n'okubeera nga akolako bulungi nnyo nnyini ddala. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Ssaabasajja Kabaka akamudde ku ddoboozi nno kakati nno Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence Bobi Wine avuddeyo naye n'akamula ku ddoboozi n'agamba si bakussa mukono mpaka nga batuuse mu Uganda empya. Politics oba ebyokufuza oba ebyokulembeze si byakuja kwesimbawo nti balonze ono nedda. Politics is everyday life. Politics yengeri abantu gye bakulemberwamu mu context yaffe. Ebyobugaga by'ensi bino bigabanyizibwa mu bitya, muyambibwa mutya ensi yammwe, mubeerawo mutya, abantu bagenda kusoma batya, bagenda kujjanjabwa batya, bagenda kuwangala bbanga ki mu nsi. That is politics. Ebyokulembera entematema y'ebyobugaga by'eggwanga tubegera tuteshuwa tulina eddembe lyaffe oba tetulina. Ebyo byonna byonna okubyakiivinga totula wansi n'obyakiivinga obyakiivinga ng'obirwaniridde mu lutalo. Ekyenjawulo ti mu lutalo olutalimu kuyiwa musaayi. Politics. And what is war? War is a politics with bloodshed. Olutalo byebyenkulembera bakuno olutalo nti mulwanidde muwala mulwanidde ki ngamba olutalo oluva mu politics. War is a politics with bloodshed. Olutalo byebyenkulembera ebiyingiramu okuyiwa omusaayi kubanga temukanyiza. Museveni yakunga batata baffe ne maama baffe ogenda mu lutalo olw'ebyenkulembera ebyali bitakanyiziddwako. Ebiseera biri ng'enguzi nyingi, ekitaka kingi, ekiwamba abantu n'ebirala bifaanana bwe bityo. So that is where we are. We are in a war. Tuli mu lutalo. Nkidamu tuli mu lutalo. Luno lutalo wanzikiza na kitangaala, lutalo lwa kituufu na kikyamu. It is a war clearly between black and white. Luno lutalo ekyenjawulo nti ffe twasalawo kulwanyisa buntu bulamu. Kuba ensibaddenga ku lutalo
wakati w'ekirungi n'ekibi, wakati wa Katonda ne Sitaani. So tuli mu lutalo wakati w'Abannayuganda n'abatemu abakulemberwa Museveni. Tuli mu lutalo newankubadde ffe twagamba tugenda kululwana nga tetutemudde bantu, tugenda kulwanyisa ekyo ekibi abo abantu tebakiikirira. So mwe ba foot soldiers, mwe ba soldiers abatandikirwako, nze bwe mbaze komanda, mwe basirikale bange bentandikirako. Nsonga lwaki mbagamba nnyo okubeera disciplined, kuba munnange ne bwe banjerega na bannange muze mbalaba bannabyabufuzi bemuteekeddemu emigongo gyammwe ne bayimukirako ziredio ne bannaffe bennyini betuli nabo mu struggle ne bagezaako okukiteekamu olaba oyatisa abaana b'abaani ng'eyabatemudde bamulaba ali awo, eyabatemudde yagamba mulaba alingaga mulaba bwandeetera okutta abantu. Njagala beebaza abakadde baffe, mwebale nnyo buli we mutwaniriza mutulaga nti tetukkirizamu, si kikyamu, kubanga si kikyamu amazima ga Katonda mukulu. Twasinkana nga tuva mu background za njawulo. Nze nali mulaasi, ebiri muyinza okuba temukyasirabako, neera bwe muntunuulira ne mulaba enjoki ezimbunye mumanya gye nava yenze. Ate nga tuli bangi, bakadde baffe twakuma omulanga ne tuyita bannaffe naddala abo abavubuka, kubanga abantu abatufuga ebiseera bye bye b'omu maaso balabire kadde emabega, kati balya byaffe na by'abaana baffe. Kati bwe twagulawo obwongo ne tulaba ng'ekyobukaga kye tulina okukola kwe kuggulawo obwongo bwa bannaffe bonna bonna, kubanga twakula batugamba mwe bakulembeza ab'enkya. Obudde bwakyadda, Museveni yajja wano yatuwamba nga nze nyina emyaka 4, kati nyina emyaka 42 ntambuza paka mu kuyingira 5. Ate nga balala bonna bwe bali. So bwe twakwa omulanga bannaffe bangi bakinyoozi, bakanyama, abavuzi ba booda, abakola ki bonna batwegattako. Ne Rita mwe yajjira era nga mwe bwagambye nagamba abannaye ate nga mwe muli bato nnyo, laba abaana b'abandi bato, baana b'abandi balungi ng'era bo balaba mukadde wange. Bandibadde bakola ebirala, bandibadde banoonya obulamu bo ng'abantu, naye kubanga bakimanyi nti wano e Uganda ate nga tubadde nga tukibanyonyola ti ensonga lwaki twagala okutereeza obulamu eri buli omu, si kuba nti ffe twaliyala, si kuba nti twali tetusobola kwetereza ng'abantu, naye tukimanyi nti ensi ekulemberwa obulungi, naddala nga Uganda bwe beekulemberwa bulungi. Ne bw'obeera mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo, kasita ofuluma ebweru obeera mugagga nga Sudiru, bw'oba otambulira ku nguudo ennungi oba obwenyoyi nga security ennungi, amalwaliro malungi, amasomero malungi, n'ebirala byonna bitereereze buli omu. Wawe weetereza wekka, obeera omugagga omu omubaavu 100 gwobeera omwavu ow'olukumi. Naye ate mu nsi ekulembebwa obubi ng'eno Uganda ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo, bw'ofuluma oba mwavu kobeere Sudiru, bw'ofuluma ebisobola okutuuka kwoyo Safina ebisobola okutuukako. Mwalaba omugagga apunye ono yabaguze emmere mu COVID, yafuna accident naye bamuteekawo ku seminti ng'abalala. Tuvola mukadde wange twagala okutereeza ensi yaffe, ate nga tumanyi tujja gitereeza kuba buli kimu kiri ku saidi yaffe bakwotadde n'emyaka. So Rita batwegattako bakadde bange, titwabatwala mu ndungu, titwabatwala kunywa mwenge, titwabatwala kukola fujjo, wabula buli omu yayigiriza munne nga bwe tukyagenda maaso, buli omu okuyigiriza munne okuteekawo ensi ennungi, kubanga kisoboka, tusobola okulabako eyo Uganda mu biseera eby'obulamu bwaffe. Naye nga bannaffe bwe bannyonnyodde tiwa ne Uganda akola ebikyamu bamuwa empeera, ate akola ekituufu abangaziza omusango. Ensonga lwaki n'omutemu asobola okutemula omuntu n'atambula ng'ali free, naye paka leero abaana baffe bakyali mu makomera. Olunaku lwajjo nabadde ngeze ekitalya kukyalyako baganda baffe abasibe, naye ne baŋŋaana obalaba, bamanyi bwe naagendayo nja basaamu amaanyi, bwe naagendayo ebyo babagamba nti Kyagulanyi yeetola ali eri n'abaana be beeyagala bwe muli mukomera, ebyo bijja kuba biweddewo. So bateekawo oluwonko olwo era bategeeza nti waliwo order from above, temukkiriza babalaba kubanga waliwo obufiso ba gavumenti abagenda okujja obalaba.
abakozi ba gavumenti babadde babatuukirira mwenna, batuukirira mama Yasini Kawoma, batuukirira mama wa Kawenja, batuukiridde buli omu. Nkakasa nammwe bwati bana batuukira bajagezaako batuukira, naye nkakasa bagezaako dda okubatiisatiisa okubagamba lwaki mukkiriza abo abantu okujja wamu. Mwebale nnyo kutuukiriza abakadde baffe kubanga mubadde mulina obuyinza otugaana okujja wano, naye mwebale tukkiriza nga Rita bwe yafuuka mwanyinaffe nga bwe twafuuka famire tujje naffe kye tusobola okukola kwe kumujjukiranga n'okujja wano kuba ffe tukakasa nti tetufa, mibiri gye gifa. Naye amanye ne famire ye emanye ne bannaffe okwetoloola eggwanga n'ensi yonna bamanye nti tebikoma ku ffe, wabula kyoyimiriddeko osigala tukukkiririzaamu era tusigala tukitwala. Ebyo nno bye bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde nno ekibuga olunaku olwaleero. Kakati munzikirize mbagalize ate oboolyawo obudde obulungi atakumira mpeeragere maaso n'okubeera nga bankumira. Essande ennungi mubeere bulungi mweraba. Tujja kuddamu Mungu ng'asiimye. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ayi maama Nnabagereka agerekere Obuganda.